Manya ne Dobozi ze Ayebale Josephat musambi wa Wakiso Giants defender tuli wane Embarara tumaze game ya ya Uganda Cup tuwanguddemu 0 edo mpira tegubadde mwangu but tusiima Katonda ku kyatukoledde leero kufuna win yaffe ndowooza no win ejagezako kuleta moralo mu kampu yaffe leero batukubye omupiira 1-0 naye tetusambye bubi kubanga abaana bagoberedde buli kimu kye twabayigiriza mu nnaku entimi zetwa trainings naye era tugenda kuzimbira ku ekyo so that tufuna tiimu ennungi okusanga mu second round ya regional league tuli mu ya ligirafu abafaanizi abasuubiza ki abafaanizi bo tubasuubiza mu ttiimu ejja kusigala mu liigi kubanga bwe tutyo twatuteeseza titulwane ttiimu esigale mu liigi the next season. Zebakita Sebakola Sylvester omusambi wa Mbalala FC tuvudde mu tournament eno naye nga tubadde tukolera wamu nga ttiimu eno Mbalala FC naye ttiimu etukubye badde ya Super League naye tugezezaako kye tukoze abawagizi baffe banaatusonyiwa naye tujja kwongerako tournament eno mwaka ogujja tujja kwongera okukola obulungi.